Webale kuba ate nga otwekumiddeko webale kutambula naffe akadde konna. Emboozi gye nkuletedde evaako mu kibuga Masaka ng'omubaka Hon. Mukasa Mbidde abamutegeera obulungi omusajja oyo ayina oluzungu lwe. Mu kibuga Masaka nno aguddewo wooteeri ye lunaku lubadde lwa 6 nga 2 omwezi ogw'Ekkumi yasobodde okuba ate nga aggulawo wooteeri ye. Wooteeri ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba yemu ku wooteeri akadde kano mu kibuga Masaka. Wooteeri mweziri naye eno gye baleese Elsie Hotel eyina ekyenjawulo. Gwagala okuba ate nga ofuna conference center ey'omulembe, oyina lukiiko, oyina mbaga, oyagala kusuzaamu bantu bo bangi nnyo, oyina mukolo, oyina semina, mu mbeera yonna, oyagala wifi, oyagala internet, DSTV, byonna biri muli. Ebitanda bya mulembe nga bw'obirabako. Embeera ng'osobodde okuba ate ng'etambula. Omukolo kwabaddeko ebikonge bingi nnyo eby'amaanyi nnyo mu ggwanga. Omukulu Mbidde yabaddeko, omukulu Dennis Lukanga Majwala tamuva ku kido yabaddewo naye, omukulu bamuyita Minisita Kasolo yabaddewo, Minisita Sempijja yabaddewo, waliwo omukyala bamuyita Nameere ayina TV bagita TMTV naye omukyala oyo yabaddewo, n'abantu bangi nnyo ab'enjawulo. Ababaka Parliament basobodde okuba ate nga bazze okubugiriza omukolo guno ogw'okuba ate nga baggula wooteeri, ekifo ekisanyukirwamu eky'omulembe nno nga balina ebbaala ejjudde buli kyakunywa. Gwega kuba ate ng'odigiddamu eby'omulembe byonna, ebisulo, oyina semina, oyina mukolo gwonna gwe gutuuma erinnya. Awo nno bagiyita Elsie Hotel. Elsie Hotel nno bw'oba otuuse mu kibuga Masaka eri ku street bagiyita Nalubaale Street. Nalubaale Street oyinza okuba togitegeera bulungi, ne bw'oba otuuse mu kibuga Masaka nga bw'olaba ku Bank of Uganda waliwo abooza emmotoka, ne kati w'oba okkirira mu katini nnyo, awo nno wooteeri oba ogiraba nga bw'ogiraba teyinza kubula. G'obabuuza ngenda ku wooteeri ya Mbidde, wooteeri ya Mbidde, wooteeri empya bagiyita Elsie Hotel. Era Mbidde yasobodde okuba teyatuwanjulidde ekimyula omukyala era nga ye maneja w'ekifo kino. Mu mbeera nga bw'ogiraba abantu bangi nnyo, abaana bawadde emirimu. Awo nno omukulu ono twagala okuba ate nga tumwebaza omukulu omubaka Hon. Mukasa Mbidde webale kuba ate nga oyongedde ettaffaali ku kibuga Masaka nga twakafuna site osobodde okuba ate nga okoze ekikyo. Tetukyalina kye tukubanja, okiikiridde eggwanga mu East Africa, byokoze obikoze. Awo nno webale kuba ate nga oddizza ku bannamasaka nenga wooteeri bagiyita Elsie Hotel. Gwe ginoonyeko mu kibuga Masaka, wooteeri mpya nnyo yagguddwawo mu mwezi ogw'Ekkumi nga 2. Gwe ginoonyeko, oyina abagenyi bo, oyagala kudigidako, oyagala kuwummulamu, restaurant, buli kyakunywa, buli mmere yonna gy'oyagala. Eno wooteeri first class. Gwe ginoonyeko, bonna abagikolako ba mulembe nnyo. Era ojja kuba ate nga oba wagira Elsie Hotel, genda ku Nalubaale Street. Oyinza okugenda ku Nalubaale Street mu kibuga Masaka n'osobola okuba ate nga ogirabako, olambuleko, olabe bintu bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga ensi tugiryako makoola. Mwebale kwagala omwami wange nga bwe bagambye wano nze mukamaawe afuga waka. Bale tubasaba mutuwagire, services zaffe ziri affordable. Tulinawo ebbaala, tulina conference hall, tulina ne restaurant. Mwebale nnyo, Mukama abakuume, mwebale tutwagala. Olusala lwera nenzirako ku bugulu waawo mbatandika okusembera oba olufuluma geeti zino nga ngenda mu maka gange ag'omu Masaka muno mbeera mukulu banayinzanyisa okubalaba. Mwebale nnyo okujja. Batukwasa ekibuga, gavumenti yakituwa n'etuwa erinnya, naye omulimu gw'okuzimba ekibuga waffe. N'olwekyo kati tuli mugenda mu maaso nga tukola omulimu ogwo. Ffe bannamasaka abazaaliddwa wano bwe tuteekeddwa okukola. Tuba n'ebintu bingi bye twagala